olubuto sirulwe. Olubuto sirulwe era naye abadde akimanyi nti olubuto sirulwe. Era tubaddengawo ng'akimanyi olubuto sirulwe. Era nabeeranga wano ne mmulekawo ne ŋŋenda eri okunona ssente n'ensula ennaku nga 3 n'enkomawo. Ne mmuwa emmere. Nakato kakasa bulungi. Kyembabuulira ge mazima. Kyembabuulira ge mazima. Namulekangako wano eno. Era ne ŋŋenda ne ndeeta n'enfumba n'akola ki n'alya nga ssente nzijja eri era ng'akimanyi olubuto sirulwe. Era nagenda okujja ng'olubuto lukola ki mweruli. Nagula akantu n'enkakeberera n'omu mu nnyumba ne mugamba munnange nze ndi lubuto era okola ki olaba. Mukulu Kiwuwa DALAUSI twakola obusajja obwesiba ku bannaabwe. Omwana si wuwe we nali nzija nagenda okujja nakulaga nti ndi lubuto. Nenkakeberera ddala n'okalaba ne baganda bo ne mbagamba. Genda ku musaayi. Bwe mugenda ku musaayi n'omwana n'abeera wuwe nkusasula n'ezaalulabirira n'ezootaddemu eza DNA buli kimu. Kati ensonga ze tuliko waliwo abasajja babiri bakayanira omwana nga bagamba nti bonna omwana waabwe. Kati kamuzaala ye maama yono Nakato. Kati Nakato yagenda tunyumiza emboozi yonna gy'ebintu gye bitandikira, ebintu biri bitya, ani nannyini mwana. Bagenze ne ku poliisi, okitegeera, ne beeyabya. Kati maama ffe tubuuza ani agaba omwana, omwana ani amugaba mu nsi eno. Maama nkulamusiza. Nsaba weeyanjule gwane. Amanya gange nze Nakato Margaret Zawedde. Nakato Margaret Zawedde. Nakato Margaret Zawedde. Bakuzaala wa Nakato? Banzaala Mitiyana Sekanyonyi Musingo. Mitiyana Sekanyonyi. Ojja otya mu kibuga? Najjanga nzize wa mama Swazi okukola. Ne mala ne neekolera hoteeri yange. Nenvaayo nenkola emasanafu. Okay. Kakati waliwo abasajja babiri abalabise naye wabaddewo ku poliisi e Nansana nga bagamba nti bonna bannannyini mwana nga kuliko Geoffrey n'omulala bamuyita DALAUSI. Okitegeera? Kati twagala abantu obasiigira ekifaananyi oba nnyonnyola ekituufu kyeki ani nannyini mwana ye bintu bino bitandika bitya ani gwe wasooka okwagala. Tusooke mpola mpola abasajja bano aboogera obamanyi. Mbamanyi. Najja okuva mu kyalo nensinkana mukulu n'abamanya Geoffrey Nansana nga nkola ewa mama Swazi. Ewa mama Swazi nakolayo omwaka gumu ne neekolera hoteeri eyange nga Geoffrey ntaddemu ne ku ssente. Otyo? Kaakati hoteeri eyo nagimalamu emyaka 6. Emyaka 6 nga nkola ku Nansana nga sinnavaayo kudda masanafu. Kati bwe nadda emasanafu Neera Geoffrey nakola ki namugamba nzizeewa ngenda kudda masanafu naye sijja sobola kuva eno nga ngamba beera ng'ova waka ng'okola ki ng'ogenda okola nimugamba sijja sobola kuvanga Nansana nga ngenda wa masanafu kukola. Oyo yennyini Geoffrey n'anteekamu ssente ezaapangisaawa wano we tuli. Geoffrey yali asasulawo. Yampa ssente yampa buwi ssente ezipangisa wengendo okola ki okusula naye nga nkolera wa masanafu. Masanafu nga ku stage y'abatakisi. Otyo? Kisebo. Kati mu Desemba omwaka ki? Mu Desemba owa wano nasasulawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 11 nenzija Desemba okubeerawo. Kati we najja Desemba okubeerawo ne mukulu DALAUSI nali mbaddeko naye wano naye taateekangamu yadde ekikumi kye yadde ekitya ekimu. Ssente navanga wano ne ŋŋenda Geoffrey nampanga ssente na buli kimu ekibadde kindabirira. Ate abadde nga mulwadde okuva ng'ate era nze mujjanjaba. Ani? Ye DALAUSI. Otyo? Nze namujjanjabako nga ze mulwadde maze naye ebbanga lya myezi emeka? 4.
wano ng'ajjawo ng'ani wano nga yasasulawo nedda nze nalinga nsasula ennyumba ng'essente nzisindikira ku ssimu yange n'ensindikira landiroodi nga nzijja ku ssimu n'ensindikira landiroodi. Dalausi ye ng'asulawa yasulawo kokko naye yasulawo ng'okyali ne Geoffrey nga mukyaganya oba ng'okyali naye? Geoffrey ye saamukyawako yasigala nga gyali era nga mpa obuyambi nga itaata w'omwana nga nkola emasanafu. Kitegeeza bonna bantu bo bonna gibadde nagenda okujja wano nga ndi lubuto lwa Geoffrey okutandika okupangisa wano okutandika okupangisa wano nali lubuto lwa Geoffrey. Yes. Wali tonnaba kufuna lubuto Dalausi towamwagalako? Nedda ssebo. Nedda ssebo. Ategeeza wamwagala omaze kufuna lubuto? Nga ndi lubuto lwa yakwagalira mu lubuto. Dalausi yakwagala ddi? Yakwagala olina olubuto? Yes ssebo, nali lubuto. Wali lubuto. Kati bituuka bitya ku poliisi? Kwerosi. Mutuuka mutya kwerosi? Okutuuka kwerosi nze bwe nagenda nava wano eno ne neetambulira ne ŋŋenda ewaani ewa Geoffrey okujjako nasiibulako mukyala Sauda ne mugamba nze nkoze eki ŋŋenze naye sambulira nti oba ŋŋenda kudda oba sigenda kukola ki sigenda kudda ne ŋŋenda nendekamu n'ebintu byange ebimu essebo nga ndi lubuto nendekamu ebintu byange ebimu bwe nagenda bwe nakomawo okubanga azze okunonamuko ebiki ebirala awo Dalausi we yatandikira n'agamba ki? N'atandika okutaama nanninnya akagere kuba namulaba ng'agenda ngoberera okulaba wenkola ki wendaga era saamwekweka natambula butambuzi neŋŋenda we nali nnina okulaga kuba nali simutyasi ye yali nannyini lubuto natambula butambuzi nentuuka ku muzigo wennyini ewa Geoffrey nga Dalausi amanyiiwo twagenda naye nagenda nvaako mabega ng'era mulaba nga nninnya akagere otyo nenkyama nennyingira we nayingira musayi sokoleke we nayingira nenkola kye nali nkoze nenfuluma naŋŋamba Nakato bulijjo wajja obeera wano konze embeera wano eno naaweta naakola ki n'agenda olwo alabyewo w'ogenze naaweta n'agenda saakomawo lwe nali nkomyewo era okuddamu okugyamu ebintu byange yakola lutalo kutandika kwagala kulwana kola ki olwo nze ng'olwo ennyumba ngikoze eki ngivuddeko sikyasasula essebo we nakoma okusasula era naye we yakoma landiroodi ndowooza kwe kumubanja oba n'agivaamu oba biri bitya sibitegeera kati ennyumba eno ekitegeeza gwe owadduka n'ogirekamu Dalausi essebo sadduka nze ndeviiramu naye neŋŋenda ewa taata w'omwana nzaalire eyo ampe buli kimu n'ogamba kogenda eri olwo Dalausi amaze olaba olubuto ennyumba saagala kuddamu kukola ki kusasula nnyumba nga sibeerawo olwo Dalausi olubuto luvuddeyo lwa myezi ng'emeka Dalausi amaze olulaba tannalulaba yali amaze oddulaba ng'agamba atya nga lulwe olubuto si lulwe olubuto si lulwe era naye abadde akimanyi nti olubuto si lulwe era tubaddengawo ng'akimanyi olubuto si lulwe era nabeeranga wano ne mmulekawo ne ŋŋenda eri okunona ssente n'ensula ennaku nga 3 n'enkomawo ne mmuwa emmere Nakato kakasa bulungi kyembabuulira ge mazima namulekangako wano eno era ne ŋŋenda nendeeta nenfumba n'akola ki n'alya nga ssente nzijja eri era ng'akimanyi olubuto si lulwe era nagenda okujja ng'olubuto lukola ki mweruli nagula akantu nenkakeberera n'omu mu nnyumba ne mugaba munnange nze ndi lubuto era okola ki olaba bw'aba ng'abiraba nedda ssebo nali njagala omulaga ekituufu nti omwana si kiwuwe n'ogula akakebeza n'olukeberera mu nnyumba nga naye waali n'omugamba otya ndi lubuto olubuto si lulwo ye kennyini ndowooza yasuubira nti nja kubeerawo nzaale oba nziremu tubeere naye ndowooza we yasuubira we yalaba nga nze ŋŋenze n'asalawo ndowooza okujja annemeseeri kati ng'okyabeera wano Dalausi ye yali akola emirimu gy'awaka egy'omu kisenge oba yali takola
nga yeesuulirayo gwa Nagamba. Nnyonnyolamu awo abantu bategeere bulungi. Yali akola egy'omukise, yali agikola. Nnyonnyola. Nze nalinga ngenda wa Jofule. Gwe walinga ku Jofule? Essebo. Kati Dalausi ajjawo obuyinza obugamba ti omwana wange. Olw'okuba nali mbaddeko naye wano. Era ndowooza nga amanyi abantu baamulaba nalowooza nti nno ki? Ye taata. Ye taata w'omwana. Naye ng'olubuto si lulwe. Mbadde nga era kennyini abadde nga ngamba nga mujjanjaba nga talina yadde 10. Talina 10 kye yali antaddemu yadde n'ekimu. Okuggyako ye abadde nga alwala ate nga nze muteekamu ki ssente ezange ne mujjanjaba. Nze ebindabirira mbadde mbijja Jofule byonna kubanga buli lunaku buli wiiki abadde ansimbikira emitwalo 9. Ani? Jofule. Lwe zitatuuse era nga ntambula n'engenda n'enkola ki n'enzinona. Kitegeeza Dalausi wabeereranga wano wa Dalausi nga Dalausi talina kantu kawaka kaagula. Yes, nga naye era akimanyi. Yogera tunula mu kamera. Yalinga akimanyi. Namulekanga nawo n'engenda ne mmalayo oba nnaku 3 oba 4 n'enkomawo nga talina buzibu bwonna. Era nga akimanyi olubuto si lulwe. Ne baganda be nabagamba nti mbeera wano naye olubuto si lwono. Waliwo muganda wabeera wali eri era. Musisi namugamba ne muganda w'omuwala nabagamba nti olubuto si lulwe. Ate alwesibyeko anti atwale ku DNA bw'atwala ku DNA n'akebera era ng'omwana si wuwe simusasula kuba nze nakola ki namugamba. Mwatuuse mutya ku Erosi? Nze nabadde waka nga ntudde ngenda okulaba mwami Paulo nga zze nga mumanyi ye yazwe Jofule yazze nangamba waliyo akwagala. Ngenda okutuukayo nga bambuuza nga oli angamba ku Erosi bakola ki bakwagala. Namugamba genda nze ngenda kukola ki ngenda kwereeta kuba nze siinaayo musango ku Erosi. Nga ngamba bagambye tugenda ffenna nze ne mugamba genda nja kukola ki nja kwereeta. Ne bagenda nze nabasisinkanye kafene ng'era bayimiridde bakoze eki banninze ne tugenda paka ku Erosi. Ani Dalausi? Dalausi kitegeeza Dalausi eyaloopye ng'aloopa ki? Ndi lubuto nazaala omwana atali wuwe. Kituufu yagambye mbu namusiibula ne mugamba nti ngenzeeko wa ssenge Naluvule. Saakimugambako wabula abantu beewaffe ensiiba mboogerako. Era akimanyi nti waliyo ssenga wange owe Naluvule amanyi nti nina gundi okitegeera kati n'akipanga nti ngenze ewa ssenge Naluvule nze ne lwe nava wano teyaliiwo. Nagenda bugenzi. Bwera yakuwa ne ssente zikutwale wa ssenge Naluvule gye wamugamba. Tampangako yadde 10 teyali nawo nga ngenda. Teyaliiwo. Ate ssente ze yakuwa zo emitwalo 10 egy'eddwaliro. Bwe yakuwa ssente z'eddwaliro. Tampangako ku ssente za ddwaliro kuba nze bwe nali ngenda okuzaala. Oyo Dalausi talina ssimu. Namukubira ku ki? Otyo? Saamukubirako ku ssimu wabula nze we namala okuzaala. Nga nze nazaala ne bannimba nti omwana wange ayina ebinnyo nakeera bukeezi n'enzija wano ew'oyo omukyala ne mugamba baŋŋambye omwana wange namuzadde n'ebinnyo njagala okole ki njagala onnyambe n'akebera omwana n'aŋŋamba omwana talina ki talina binnyo nga nzizeewo oyo ono we yategeerera nti nakoze eki nazadde naye nga saamukubirako ku ssimu emugamba nti nazadde oba ndi mu ddwaliro oba ki. Kitegeeza ne mu prosesi y'okuzaala teyakusindikira ku buyambi. Talinaako yadde n'akayambi yadde n'akakeyampa ne ssente z'obugoye nze nazeewunze neeguliranga. Oli ye yagula ebisinga keesi biki ne baby show. Obugoye nga buna bwe nagula nga ndi wano. Kati Erosi yabadde agenze ayagala ki? Abantu babuulire ekituufu. Ekyamututte ku Erosi yabadde ayagala mbunze musasule ssente ezandabirira nga ndi ki nga ndi lubuto. Naye ate nze nalabirira ye nga si yalabirira nze. Kati ayagala mwana ayagala musasula ssente.
kwero si mu kusooka nga twakagenda yabadde agenze nga ayagala ssente. We byamaze ne bikyuka n'agamba nti ayagala ki? Mwana. Kati gw'ogamba omwana waani? Omwana wannawamanya Geoffrey yabadde ansasulira wano. Omwana wannawamanya Geoffrey nga yansasulira na wano ssente nga yampa ssente ezisasula waniino. Kitegeeza Dalausi omwana togenda mumuwa? Sigenda mumuwa okujjako ng'agenze ku DNA n'akebera ate era sigenda musasula ssente za kebera mwana kuba nakola ki? Namugamba. Bw'akebera omwana nga si wuwe sigenda kumusasula ssente kuba namugamba nti omwana si wuwe amwesibyeko. Kaakati singa gw'olirede kati kyetwagala otegeera Nakato gw'olirede ogenda ku musaayi. Ndirede ogenda ku musaayi bamukebere. Yesebo. Olirede? Yesebo. Kati ate Dalausi yagamba ki? Dalausi ali ayagala omusaayi. Dalausi ayagala omusaayi bamutwale bamukebere. Yesebo. So kitegeeza nga tumaliriza kitegeeza gw'ogamba omwana wa Geoffrey. Tunula mu kamera omubuulire Dalausi. Mukulu Kiwuwa Dalausi omwana wa Geoffrey. Nze nagenda okujja nga ndi lubuto era nenzigulawo neekebeza nenkulaga nti oze naye ndi lubuto. So tabanja? Tabanja. Tammanja yadde 10 namulekanga na mu nnyumba neŋŋenda ne bampa ssente ezirabirira nze. Tandabirirangako yadde. Kati mukulu Dalausi toyina kyobanja. Omukyala agamba ye yalabirira n'olubuto mukulu gwe takujjukirako. Oyina w'omujjukira? Okumujjukira nti kuyamba. Mukunyamba. Nedda ssebo. Talina we yali annyambye era ne ku woteeri tampanga yadde 10 Geoffrey yabadde ngampa ssente. Geoffrey yabadde akwadde ssente? Essebo. Era kati oli wa Geoffrey? Essebo. Omwana ali mu myaka ng'emeka kati? Omwana ali myezi 3. Myezi 3. Mu bbanga eryo na Geoffrey yabadde akuweerezayo ka mobile money? Abadde nga mpeereza. Dalausi. Myezi 3. Gy'omaze. Tampeerezangako n'essimu yiino. Tampeerezangako yadde 10 ku ssimu yange. Kuzirabirira omwana? Zirabirira omwana. Wadde okukubira okubuuza nti oli mu mbeera ki? Yadde okunkubira okumbuuza nti oli mu mbeera ki? Kati essaawa zino ayagala? Kati essaawa zino yalabye nga ndi bulungi n'asalawo ndowooza ajje akyankalanye n'eri gye nkola ki? Gy'obeera. Kati gozzaako ki? Bw'aba alina ssente omwana amutwale ku musaayi babaggyeko DNA bw'aba alina ssente. Bw'aba talina? Bw'aba talina? Ati nze sirina ssente kuba nze nkimanyi omwana si wuwe kati ate mba nkola ki? All right. Embeera bwetyo bweri baganda bange tuzze tukolere wano video wennyini. Dalausi ye akyabeerawo wano? Ngenda buuza kuba ekyalo. Dalausi akyabeerawo wano? Dalausi akyabeerawo? So Nakato obubaka bwo obusembayo eri Dalausi Kiwuwa. Mukulu Kiwuwa awuliriza bulungi nnyo. Nakato alina obubaka bwakugamba. Muwe obubaka obusembayo. Mukulu Kiwuwa Dalausi twakola obusajja obwesiba ku bannaabwe. Omwana si wuwe we nali nzija nagenda okujja nakulaga nti ndi lubuto. Nenkakeberera ddala n'okalaba ne baganda bo ne mbagamba. Genda ku musaayi. Mwongere omubaka tawulidde bulungi. Mwongere message. Kiwuwa za kulya ayagala mujjanjabe. Talina na capital, ayagala muwe capital nze simulina. Talina capital. Bwana gundi. Ensonga oziwulira. Ensonga nziwulira. Abakazi nakuno. Sembera wano. Mukulu Kiwuwa talina capital. Nze kyendaba. Gama zibagali nti omukazi kyayogedde kye kituufu kuba omukazi kesasalawo aba asazeewo kuleka na DNA egyo bakkiriza bagendemu awo bagende naye mwami Dalausi Kiwuwa omukyala ayogedde nti omwana wani wa Geoffrey bagenda kusasula akajja neekebeza omukyala yeekebeza ate nga Dalausi alaba
Ente Dalausi naye akimanyi naye kiraga Dalausi alina kyanyonyo oba akwagala nnyo. Namulekanga wano ne neetambulira era ne ngenda ne mmalayo wiiki ne neekomerawo kubanga ennyumba yali yange. Gwe ng'ogenda eri n'ofumba n'okomawo nga nnoonya ebuyambi. Wagenda n'okima obuyambi ewa Geoffrey. Dalausi ng'ali wano yeebase. Yali Dalausi abanja ki? Dalausi talina kyaki, Dalausi abanja biseera bye yateeka mu mugazi. Alabika ayagala kapito, nze nali muwa ne kapito kati navaawo talina. Essebo. Banna kitegeeza Dalausi talina kyabanja. Nze tammanja. Tabanja. Mwami Dalausi agende yeesootinge, omukyala yamuta. Yeesootinge. Omukazi naye n'abakazi bayige ng'okwogera amazima oba omanyi nti omusajja talina lubuto lulwe lwaki tumubulira n'obudde bukyala. Namugambirawo mutumalira ebiseera tumugenda twagala. Naye omusajja omukazi yeekebereranga wano mu ddiiro. Yakamulaganga. Mutumalira ebiseera ne tubeera wano tubateeka mu Dalausi ayinza okuba naye yateekamu amu akaseera. Ayinza okuba eri naye n'akayana nti yateekamu. Ayinza okuba alina n'ekyayagala kati omwana asooka waba wa Geoffrey addako mu Dalausi. Dalausi ne muzaalire y'omwana. Dalausi bamuzaalire owokubiri oli asooka we wa Geoffrey Dalausi abe mugumiikiriza abagumiikiriza batuka ku bingi bagenda muzaalire owokubiri. Dalausi agume. Bagenda muzaalire owokubiri omulungi ng'omukyalo ono. Kintu kigwe. Dalausi naye mulabanga wano kali nakusi mbadde sikyamulaba. Dalausi naye mbadde mulaba naye simene simenti nno baagasa esawa neeno. Badde ndero mulaba naawetaawetayo beeno simanyi na bulungi. Tegeeza Dalausi abanja. Dalausi abanja oba omukazi amugabe tabanja kati kikyabanja omukazi asaze wuuyo. Maaso ga kamera n'atona agamba mwana wa Geoffrey. Kikyabanyonyo. Alright. Nakato. Wa Dalausi obubaka obusembayo. Mukulu Dalausi kapita akulemye. Nze siina ssente ze ngenda kwongeramu kubira baganda bo bakuyambe. Kapita amulemye. Abadde anoonya kapito nti musasule ssente zantaddemu. Naye talina yadde 10 kyantaddemu nze mbadde mulabirira ng'ate abeera na mulwadde. Essebo. Kati kitegeeza tabanja. Nze tammanja. Oba singa wagenda ku DNA yadde ng'ataddemu ssente ze n'agenda ku DNA ng'omwana si wuwe era ssente sizimusasula. Sizimusasula kubanga namugambye era neekebererawo n'akimanya. Yakimanyi. Akimanyi. Kati talina kyabanja. Essebo. Alright. Ensi bwetyo bwetambula tuli eno Nansana ku ground kwennyini owulira ebintu. Dalausi gwe waddanga mu tulo ssebo. Weebaka bwebasi olowooza ebintu bijja kwekola. Emmere ng'osanga mmere etuuse ku ground omukazi aleese emmere omanye emmere gy'eva. Mubulire emmere gye yali eva. Emmere yalinga eva wa mukulu n'awamanya Geoffrey Ssebo. Ne ssente ezaasasulanga ennyumba. Zaali zivanga wa mukulu n'awamanya Geoffrey. Nga yona abeera wano ng'alya buli. Essebo. Geoffrey Dalausi yalinga mu kulya. Dalausi gwe waleetanga emmere nga yalya. So abasajja abalinga Dalausi oba wabubaka ki? Abasajja abalinga Kiwuwa. Ayiga okukola ave mu kwebaka. Ayiga okukola ave mu kwebaka. Akeere nga agende akola ave nga mu kwebaka. Bajja baga baka abaana mukole. Abasajja mukole. Owulira kati ebintu. Singa kizuuka nti omwana wa Kiwuwa wa Dalausi. Tekisoboka Ssebo. Tekisoboka. Layira mu kamera. Tekisoboka omwana si wuwe. Tufuna abatuweeza DNA. Tugende ku musaayi. Essebo tufuna abatuweeza DNA tugende ku musaayi. Oli ready? Afuna abamuweeza DNA atwale omwana ku musaayi ndi ready. Bwe kizuuka nga wuwe. Nedda Ssebo. Tekisoboka. Omusasula zaataddemu? Musasula. Musasula zaataddemu zonna n'ez'olubuto zonna buli kimu singa omwana abeera nga wuwe. Mubuulire bulungi. Mukulu Dalausi bwe mugenda ku musaayi n'omwana n'abeera wuwe nkusasula n'ezaalulabirira n'ez'otaddemu eza DNA buli kimu. Tweyanziza nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire dda. Ebintu ku ground mu ghetto webiti we biri. Ssebo toddeeyo ne weebaka tulo gwe n'olyanga nkoko z'otamanyi gye ziva. Ojjali enkoko za musanjiwo nga tomanyi kati ate otandika okubanja tolina kyobanja. Owulira tolina kyobanja ssaawa zino. Dalausi bagambye w'osanga DNA neegamba nti omwana wo akusasula zonna ze wateeka musiba ogambye? Yes, okuva ku lubuto
neza DNA nzimuwa. Alright. Katubuuze ku batuuze bo batubuulire ekigenda ku ground bakumanyi oba tebakumanyi wano batubuulire ani agaba omwana. Tugenda buuza bamama ani agaba omwana mu bulamu bw'ensi eno ani alina okugaba obwana mama yamugaba oba kati oba we yali asasula ennyumba lwaki taliiwo. Dalausi kinageza n'ennyumba tasobola alabika ali mu baganda be gyasula. Alright. Baba kugambe kino kyenda sikikyo ate era omwana tebamulondoola omwana alina ekimulondola nabagwa ono era jafuna kinamulonda kimuze mu kika kye kijamulonda kimuze mu kika bwanaabanga byakayama fenna wala twakulya mu bika ne twagera ku makya ne tudda mu bika ekikeyo kebyaffe naye nga siba kitaffe be batunoonyeza siba ekika buli omwana alina ekimulondoola ekimutwala mu kika kye. Dalausi mumumanyiye buli omwana alina ekimulondoola ekimuleta mu kika kye. Dalausi wanaabanga omwana wa Dalausi nga Dalausi ng'alina ebyewaabwe binazza omwana ne buba naabanga era si waabwe agaba omwana kituufu ye mukazi naye ate omukazi asobola kugaba omwana naye ng'ategetinga sente oli omusajja omulala ng'asinga omulala sente. Okitegeera amanya gange nze Bwambali Johnson. Okitegeera abakazi bakikola so ekituufu balina kugenda ku musaayi omusaayi gugwa n'abalabula ndaga butonde. Omukyala yagaba omwana era eno gyendi ndi mukyala mukulu mama wange nga tannafa oba taata wange nga yafa naye nga mama wange tannafa mama wange waddembe okungaba mu kiko ekiki kyayagala kuba omukyala yagaba ki omwana naye bagamba nti abakazi kati babagaba lwa ssente nti gwe yamuzaalamu aba talina ssente nga mukasuka eri ekyo abakyala kye tutamanyi ti omuntu yenna bw'oba omwagadde mwagalire eddala mu kiti kye kyalimu tofanga ku bya ssente oba mwavu oba mugagga gwe wamwagala tewali yamukutuma kumukola ki mwagala ebyaddala naye bwonna oyagala ebya ssente anti era byebyo ebijja okuvaamu byojja okukola. Kati kye kirina okukolebwa ku bafumbo bano abafumbo bano ababiri bagende mu ndaga butonde balabe ani nanyini ki mwana ojja genda okwekangangana kwabo abamukayanira ng'omwana